Ebigambo bingi byogeddwa olwaleero 18 omwezi ogw'e11 gwezi omwaka mulamba oluvannyuma lw'ebyo ebyaliwo mu kwekalakaasa okwafiiremu abantu abangi mu kibuga Kampala. Katujjukanye ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka. Njagala okukyusa okusaasiza kwange awamu n'ab'Obuganda bonna okutwalira awamu eri eŋŋanda ez'abo bonna mu Uganda abaafiirwa abantu baabwe, abaana, bamaama, bataata, abazzukulu, bajjajja, abako n'ab'emikwano abattibwa nga 18 ne 19 omwezi guno. Nsaasira abo bonna abaatuusibwako ebisago nga bangi ku bo bakyali mu malwaliro mu bitundu bingi bya Uganda, era waliwo abantu bangi abali mu ngeri etesaanidde. Mu mwezi guno bwe tulimu tukyali n'abantu bangi abataagenda mu kwekalakaasa omwafiirwa abantu obwemage. Abo abamanyi ku byafaayo bya Uganda bajja kumanya nti mu mwaka gwa 1945 nga tukyafugibwa Abazungu waliwo okwekalakaasa era abantu 8 battibwa mu biseera ebyo 1945. Naye newankubadde abantu 8 bokka be battibwa, naye era ne wateekebwawo olukiiko okwekennenya okwekalakaasa okwo era n'enfa y'abantu abo. Ne kaakati kyandibadde kirungi abo bonna bekikwatako nti obulamu bw'abantu bufiirwako, era singa wateekebwawo akakiiko okwetegereza okwekalakaasa okwabaddewo mu museenene ono era n'enfa y'abantu abawerera ddala 50, era abangi bwe batyo abafunye ebisajjo. Bwe twogerera kaakati mu makomera wakyali abantu abalindiridde okutwalibwa mu makooti, abalina emisango n'abatalina misango. Tusaba Namugereka abasangula amaziga era abanyiga ebiwundu eby'omubiri n'eby'omwoyo. Omusaayi gw'abantu ba Uganda guyise mungi nnyo. Kasooka nga tufuna obwetwaze nga bannayuganda battiŋŋana bokka na bokka awatali kulumbibwa nsi ndala. Nkubira omulanga abo bonna bekikwatako okulaba nti obulamu bw'abantu tebabufiirwa, tubutwalenga ekintu ekikulu.